bakasitoma baffe abalungi bannange tuyina busukaali ndiizi obwenvu bwaffe buli obuganda emigaso gyabwo mingi mirungi bw'obanga obwagala ennamba zaffe ziri okwo ku screen mutukubirako okwo bambi tukola delivery era tuli mu kibuga ky'e Mukono oba oyagala bubisi ne weeyengereza bonna tubukutuusaako n'obubeera bwengedde nga buliibwa essaawa yonna n'owoomerwa. Nga Fukunja Channel tusazeewo okulandulako ku bigere tukuletere abakugu bageze bayiiya okuva mu kirime ky'emmwanyi nga basinga wano mu Uganda mubadde mumanyi emmwanyi bazinywamu kofi yekka wabula nga abakugu batandise okukola ebintu ebyenjawulo okuva mu mmwanyi kati twagala tukulage biki ebirala biva mu mmwanyi. Abakugu okuva ekituuza zikolamu ebizigo bino bagamba birungi nnyo ddala ku lususu era n'abakulidde mu myaka ebizigo bino bibayambako okutereeza emibiri gyabwe ng'omukugu w'obulya bwakunnyonnyola. Nga research emmwanyi tumanyi nti abantu abasinga abatasobola kunywa mmwanyi oba tasobodde ginywa osobola ogirya okugirya otya wali empya twagambye nti cakes waliyo emigaati osobola ogirira oba osobola ogyesiiga okugyesiiga ebintu bino eno scrub osobola okukozesa scrub era okoze eki oba okozesa emmwanyi waliyo zino zi cream za njawulo oba osobola era ogikozesa waliyo oil naye era ava mu coffee era tumaliriza emmwanyi tojagyewa oba ojja gisanga buli wamu. Turmeric ndowooza abasinga baali beesize ku turmeric. Turmeric amanyiddwa kalungi nnyo. Okay, so nnyo akakuku nnyini that is very when I have it. Kali kati. Very nice. Very nice. Very nice. Then waliyo nene egundi zineno creams nene ekisinga okuba ekyomugaso okuzo okuleka nti omuntu okusinziira ku gundi yayo nti omuntu ayinza okuba lighteningamu si kwerusa. Yes. Ayina engeri gy'atandika okusananamuko okunyirira okwo naye alina ebintu binene wammanga antifungal antibacterial antifungal waliyo ebintu byetumanyi ng'ebiguuna bisente bino ebintu cream zineeno zisobola okukola ki zisobola okubiwonya allergies sobe tuziteeko NB naye waliyo ne scrub weno scrub abasajja ozabe basinga okwagala nnyo zikozesa mu gundi n'abakazi bazikozesa naye abasajja banyulwa nnyo bagenda mu ssaawe ne bawa pepeto ne bazibakozesaako tebaagala vaayo. Then tujjamu oil coffee oil waliyo ekyuma ekimujjamu amakulu ga oil makulu ki oil ono bambulaki ekisooka ye mwennyini akozesebwa ng'okola lotions oba ebintu bya cosmetics eby'emmwanyi si mwanyi yokayoka n'ebintu kubanga mulimu properties mu Luganda mulimu ekinyusi ekirungo oli mutuufu nnyo mulimu ekirungo ekiyambako omubiri gwaffe ebintu ebimu nga tugambe mumanyi kansa oba tugamba wa skin alina screening properties nti bw'onooba otuse mu musana wooti ayambako kendeeza crazy nezikola ezituuka ku mubiri so oli waba akafunye abantu abakola cosmetics ne bakongera balina engeri sunscreen balina engeri bakongera mu cosmetics zaabwe percentage zaabwe baba bakola research waabwe naye mu kwongeramu ne kayambako okwongeza ku ngeri omuntu gy'akola yali protected eri rays zino. Bakugolo bakugamba emmwanyi zino bazikolamu ne cakes n'ebintu ebirala bingi nnyo era nga bw'obiraba wano ku mmeeza nga bino byonna bagezaako okubikola okulaba nga Uganda y'emu ku ezo ensi ezitandise okulya ebintu ebyenjawulo ebisobola okuva mu mmwanyi. Degrading according to size tusiikako size za njawulo okufuna uniformity okusinziira we zenkana so olumala okusiika eno gye mulaba tukoze eki zirina levels ziri ssatu waliwo eri dark kitegeeza oba ogisiisa okumala ebbanga eddene empya zibeera zezimu then wali eri light kitegeeza oba ogisiisa okumala ebbanga nga ntono then medium yeeyo twakizuula nga research nti abantu baba banywa emmwanyi basinga kwagala nnyo eri medium
So era ebiseera ebisinga bimba mutunudde kumanya ziri kata eziyinza obeera kuki ku roast ya medium. So oluvaawo nga tugikubamu powder abasinga gwe tuyita kaawa. Tulina ekyuma ekikuba kaawa, waliyo ekirala naye nga kyekimu ku kyo. So tuteekamu buteesi mwanyi zaffe zino ensiike wakisaako nekikubira kaawa. Naye nga research tukyusaamuko okulaba nti for example tuba twakoze processing method mu pasta tuba twagala okulaba cupping omuntu aba anywa emmwanyi eryetya. So oba ogikubye waneeno tulina obukopo nga buneeno bungi nnyo, tulina pano y'abantu abaginywa ne bawulira eyinya etya, mulimu defects ki, bajyanise batya, ewooma tewooma, ebaha ne process tabe bajja olabira wakoseza processing method eno nungi nedda. Era naye erina pano be bantu ababikolako. So era mu byo waliwo eyitibwa zetuyita blends, tugatta robusta n'arabika okusinziira ku percentage. Tulaba nti no percentage nnungi okusinziira ku muntu anywa. Ayinza okugamba nti eno njagala oba eno sigikola ki sijagala. The nice screens eziyambako okumanya size zifaana weziti zirina bazilabelingako. Esembayo wansi eba 12 then eya waggulu ebeera 19. Era twagala tukwongereyo owantu walala ekituuza wano bakolera research y'emmwanyi ng'abakugu bongedde okuyiiya engeri gye basobola okufuna ebikolo by'emmwanyi eby'enjawulo nga olina salad beds bwe bakumira emmwanyi ezo oba ze tumanyi ng'emmereso ezo nazo bageze bazongeramu omutindo ogw'enjawulo. Era bano bakulaga endokwa z'emmwanyi basobola n'okuzijja mu bikoola nga bino ebikoola bagenda ne babinoga ku bikolo by'emmwanyi ne babitwala mu laabu ne balaba nga babikola nebanga babifuusa ne bisobola okuvaamu ebikolo by'emmwanyi. So katugale ku Bukunja Channel osobola okumanya Uganda naye egenze ekula mu bintu bya science and technology era nga bwogenda ekituuza byo byonna osobola okubisangayo era bakuguno bakulaga sazeeko. So bwe twasazeeko bwe buno singa obutunuulira bulungi. Ate n'enkola eyamba n'okukendeeza obudde eyandimaze emyezi 4 olinda kaleeta emirandira mu myezi 2 kitundu oba olina emirandira nga bwolaba eno already ekola emirandira gye giri wansi. So eno enkola eyamba olw'okuba nti ekisooka bw'oba tolina space ya mother garden osobola ogikozesa. Ekyokubiri ogenda kukendeeza obudde bwe wandikozesezza eri mu nkola eri emmanga gye tugenda okulaba tujja sanga nti tuteekamu emmwanyi nemalamu emyezi 4, 5, 6. Naye wano ku myezi 2 n'ekitundu efuna emirandira n'ogiteeka mu pot n'ogibikayo mwezi gumu, myezi 3 n'ekitundu ofuna emmwanyi esobola okugenda mu mmiri. Yes. Ka anfango bakatamba ebiyobyo ebiguuna those illnesses that come from fungi. Kati bw'olaba emmwanyi yaffe bwe twabadde mu processing stages walaba twatandise ne waliwo green cherries eziri ku muti eza red ogikaza n'ofuna green beans. Kati mu processes ezo waliwo ekirungo ekibeeramu mu bungi nga kiyinza okuyamba ku product endala si kaawa. Kati muno bye tulina wano waliwo bye tukozesa emmwanyi nga tenaba kwengera bulungi, waliwo bye tukozesa emmwanyi ng'eyengedde red direct, waliwo okozesa emmwanyi gy'okaza, waliwo ne tukozesa ebikoola byo byennyini nga si mpeke. So mu kirime kyaffe ky'emmwanyi mu parts ez'enjawulo ze kirina tukolako research ne tumanya birungo ki ebirimu, waliwo nebiri mu flowers ne tujjamu bino ebirungo ne bituyamba ne tukola products za njawulo z'osobola okukozesa. Kati eyo ye very additional research gye tukola wano. Katu ono kwolaba wansi kwe tuyita media nga tumaze kumufumba eri okuta obuuka bwonna nga tebuliiko. Kati tusalaasala na tuteeka kuno. Kati okumala ebbanga lya myezi nga 3 ziba zireeta tetuyita colors. Tetuyita colors bye bino bye mulaba. Kati bino bi colors tetuyita colors tuzikwata na tusmart multiplying okufuuka ennyingi. Kati buli kaseeru kamuko tulaba kalina capacity okufuuka emmwanyi ku lwako.
So kati wetumala wetu kati tuba tu reducinga volume yakano kubanga babufuuse bungi competition abeera mungi kati tu reducinga natukoteeka kuno kati babugejja nga bola buno buli mu kugejja tabulinga buno buli mu kugejja kati babumala okugejja nga tubutwala eri mu liters wetugenda kulaba wetuddako aha tuba tujabuwa emmere kati nawano tubuwa emmere kati wano tukyusa buli mwezi nga tubuwa media nga alima emmere kubanga oba bulidde eri eweddeko kati nga tubuwa emmere endala Obwakabaka bwa Buganda bugamba bugateekamu amaanyi mangi nnyo okukaba abalimi b'emmwanyi beeyongera mu bungi mu Buganda era okiwa Maria Mayanja Nkalu agamba abantu babe ku kya gavumenti okugyawo ekitongole kya UCDA n'agamba amaanyi banagateeka mu kulima emmwanyi ng'Obwakabaka bwa Buganda bufunye amagezi amalala ag'okulaba nga batumbula emmwanyi n'okugenda ku katale mu nsi yonna. Gye bakoleye emmwanyi eringa ng'omuntu bw'atondwa mu lubuto lwa maama we n'azaalibwa n'ateekebwa wali ku kibaya n'ayonsebwa n'ayavula n'atuula n'ayavula n'atambula. Ndowooza nakoli ye process gye mukola emmwanyi bazitambuza mu stage ezo zonna. Kati olabira ddala nti omuntu wa Ssaabasajja Kabaka owa wansi wali wakatikati owa waggulu wanga ate bano bannaffe abafunyeko abalindamu ate be baagala okukola ki okweyongera si kibi be basinga okwettanira ebifo bino ate be babitegeera naye ate kati ffe bwe tujjanga abakulembeze ne tuba nga tujja kuzzaayo eri mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka abatalina busobozi butuuka ku nakoli. Ate mwami Kagezi atugambye nti mwe bukuŋŋaanya magombolola maki miruka tulina levezo miruka paka ku batongole baffe mu byalo nga tuleeta abakugu nga babateekamu ebyekyo nga bategeera nti emmwanyi tojanikana togiteeka mu kisibo kya mbuzi kubanga akabbi k'embuzi n'emmwanyi gakulawo okukola ki okwawula. Ennoga waliwo munnanga ndazaawo ku ssimu mwami Kabuyendooza olwaniko lw'emmwanyi bazinoze nga ziri mu green emyufu nekiragala neyeroyero lwaniko olulamba naye nga bantu baffe bali eyo mu byalo olusi tubanenya naye ate tubanenya kubanga ekituufu tebakola ki abamu tebakimanyi. So tusanyukira omukago guno nti tugenda kufunamu nnyo ate already tufunyeemu kubanga era tulinawo enjawulo ate mu kakulungo kano ketubaddemu ak'obutategeera ekitongole ky'emmwanyi kivaawo nga kiringanga gamba nti ensi egenda kukola ki kuggwawo oba enjuba eva eno edda eri enjuba yasigadde egwa eno naye ekitongole kyakoze ki tunakaaba lutentezi ate ffe tulina okugenda mu maaso nga lukola ki nga tulima emmwanyi nga tugyongerako omutindo nga tugenda tumanya buli kimu kyonna ekirina olw'enteekateeka y'Obwakabaka ng'abakiise okujja okulambula baakagezi mu nnyo. Tusiima amagezi ge tulabye wano. Nze mbadde nkyatenda mmwanyi yaffe eyaddi nga nkadde nnyo ng'ate abantu mu lisaaki bali ku 10 naye ate ffe Buddu tukyali maddi yaffe. Era mbadde neeraliikidde nabadde ewange mu nnimiro nali nsimba emmwanyi baazitandika naye ndaba emmwanyi eringa ewotose naye ate yakaddaga gino bakomundi nogwakomi egenda okutandika ngenza okukebera nengisanga ew'omulimi ono era ne mubeera bubi nnyo emmwanyi eno namu ngenza okutuuka wano nga ye 9 n'olwekyo njize nnyo olwaleero n'olwekyo minisita enteekateeka eno yeeyongere ate nze ndowooza tesaana ndowooza kukoma ku kakiiko ffe kaako ebyobulimi. Abalimi bangi nnyo n'abatali kuffe abali ku kakiiko naye n'ababaka abawera era nsuubira bwe tunaabeera mu lukiiko commission mu lukiiko lwa Buganda kimu ku kireesi kyengenda okusaba tukkaanyeeko ne mukama bange
n'ababaka basobole abalala okujja mu bintu nga bino kubanga eno yekkowa amaanyi gaffe ng'obwakabaka gali mu mmwanyi tugirimye nnyo ate ffe ebudu tugirimidde ddala abalala simanyi saagala kwogerako era mu nsaasire naddala ab'ekyaddondo bwe gaba nga amaanyi gaffe gali mu mmwanyi twongere okulambula abo abagirimu tuve mu bana abannasale tugende mu bagirima tulambule n'abagisunsula kuba ekitiibwa minisita okimanyi gwotutwala mu butonde bw'ensi ne mu bulungi bwansi ekimu ku kitta omutindo ngeri gye twanikamu emmwanyi bw'ojja nonnoga bw'ojja ewaffe gye tulima embuzi gye tulunda embuzi gye tulunda enkoko osanga omuntu nga embuzi azisibye wali ate awo wayanise n'emmwanyi kati obusa bw'embuzi n'emmwanyi ne byegatta mu kwanika olaba obusa bw'embuzi bwe buyingira mu mmwanyi kakati ebyo byonna byonna biri mu butonde bwansi n'olwekyo njala kusaba ekyo tujja kwongera nga yomugambye okuba aba extension workers baffe okubabangula katonda atusaase tufune obusobozi basobole okugenda mu community okusomesa abantu baffe twebaza abo abakoze omulimu omulungi okulambula abantu baffe